Abakulembeze ba National Resistance Movement NRM balabudde abo bonna abavuganya ku bifo ebyenjawulo ku lukiiko olukulu olw'ekibiina kino okwewala empisa embi, okukozesa olulimi oluvoola ate n'okugulirira abalonzi. If the national chairman could offer to come personally to pick his nomination papers and also come to be nominated by this commission, then it would be important for all of us as cadres to follow, because we need to separate personalities from institutional mandates. And so I'm grateful that we are all here and you are candidates in your various respective capacities. Ekiragiro kino kiyisiddwa Ssaabawandiisi w'ekibiina kino Richard Todong bw'abadde mu nsisinkano ey'enjawulo ku kitebe ky'ekibiina kino mwasinkanidde abantu bonna abeesimbyewo ku bifo ebyenjawulo ku lukiiko luno olukulu olwa NRM wano mu Kampala. Party is a very strong party. Our party is a very lovely party. Our party stands on principles that are known by all of us. And you here gathered are candidates to represent this party at those topmost organs that you offer yourselves to be leaders. Most especially those who are vying to be members of the Central Executive Committee of the party. That is a very sanitized organ. For you to qualify to be a candidate, it means you know the party all around. It means you're ready to be vetted all around. It means there is nothing in your wardrobe that would qualify you to be disqualified. It means you have all the principles of the party, including personal discipline. Richard Todong agambye nti mu bbanga lye babadde banoonyezaamu akalulu bawulidde ebigambo bingi ebiyitiŋŋanwa ate nga buli omu avvoola munne ekintu ekiswazizza nnyo ekibiina bw'atyo n'abasaba okwewala olulimi luno okweyongerayo. The second phase, you must have been nominated officially, which you did. The third phase was for you to be cross-checked, which we have done. The fourth is through now the organs of the party that you're going for. The second question is, who are the voters? The voters for SEC members are those who qualify to come for the conference. Ssaabawandiisi Todong ayongedde n'akinogaanya nti wadde bagenda ku lukiiko olufuzi naye era ennonda egenda kusigala eyo ey'okusimba mu mugongo kubanga eno bagizudde y'ey'amazima n'obwenkanya. Ensisinkano eno okubaawo wabadde waliwo okwemulugunya okuva mu bavuganya ab'enjawulo nga beemulugunya ku nneeyisa y'abannaabwe mu kalulu kano. Abantu abasoba mu 200 be beesimbyewo okuvuganya ku bifo ebyenjawulo mu lukiiko olukulembeze olw'ekibiina kino mu kulonda okusuubirwa mutabamiruka w'ekibiina omwezi guno.